Mu kaweefube okwetegekera empaka z'ekikopo kya Africa 2017 ttiimu y'eggwanga The Cranes yeegezezaamu ne Bright Star mu mupiira ogw'omukwano mu kisaawe e Nakivubo. Cranes esambye ttiimu ya Bright Star y'abasambi 15 era esobodde okugikuba ggoolo emu eteebeddwa Derrick Nsibambi. Okusinziira ku muwulutanyi wa Cranes Tony Mawejje ategeezezza ng'emipiira egy'omukwano bwe gigenda okubayamba okukuuma omutindo gwabwe. Ntandikwa naye olaba nti waliwo enjawulo nti tutugezaako okusamba ttiimu nga ffe tuli 11 wabula nga bo bali 15. Kitegeeza nti kocha ayagala tube nga fitness levels zaffe zambuka kuba bw'oba osamba abantu nga bangi oba olina okukozesa amaanyi mangi. So nsuubira nti bwe tunaamalira December buli omu ajja kubeera ku his best. Mawejje agamba nti okusuwa empaka za Sekafa ezabadde zigenda okuyinda omwaka guno kyabakosezza wabula ng'alina essuubi bakukola bulungi mu mpaka za Africa eziggyibwako akawuwo ku ntandikwa y'omwaka ogujja. Kumisinga Sekafa kyatukosezaamu katono kubanga bw'oba osamba games kisinga okutraininga. So nze ndowooza kyatukosezaamu katono naye tetujja kukibeerako nnyo kubanga tulina emipiira emirala egy'okusamba. Cranes eri mu kibinja kyekimu n'abategesi aba Ghana awamu ne Misiri. Basirika Sarah, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.